Katumba oye, abavubuka Katumba oye, tubeere strong. Atusaba omulungi tukwaniriza nnyo nate webale kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero. Ndi wa mukisa negatiddwako nate omu ku beesimbawo ku bwa president bwa Uganda asingira ddala obuto ye mwami John Katumba. Abasinga mu kampeyini awo erinnya eryakala Katumba oye. Tugenda kubanga tuwayamu naye tulabe ki kyagamba okutwaliza wamu. Akalulu katambula katya, akalulu bwe kaggwa ki kyaliko okutwaliza wamu. Twongere okubanga tubimanya. Waliwo bingi bye tuze tuwulira abamulumbye mu makaage, ebyo tubiwulidde. Kiki kye bamwetaaza Katumba naye threat eri eggwanga lino oba nedda? Weewaawo wali wano njagala musaba ababuuzeeko nate tulyoke tweyongere. Mwami Katumba, nsanyusa okulaba, njagala kusaba bannayuganda abo batulaba oba tubuulizeeko. Mugyebaleko mwenna nga ekusooka ddala nebaza abannayuganda bonna be twakwatagana nabo mweno process ey'akalulu. Saakikola nzeka, twakikola ffenna nga twagala nkyukakyuka. Newankubadde si buli kimu nti kyagenda nga bwe twakiraba, si buli kimu nti kyagenda nga bwe twakyagala, naye mbebaza kubanga mwayimirira wamu nange. Kino tekitugamba mbuno tukoma leero. Tukyeyongerayo, struggle continues. Okay. Okyalina ekirowoozo ekyo, tewakomaawo wabula oteeka okutuukiriza ekirowoozo kyo. Oba ekirooto. Siina bubeezi kirowoozo, naye ndaba nti muze mulimu eggwanga eppya erya Uganda ettaala. Ettaala lino kyenjogerako nti ntambudde amawanga agamu, tambuddeko n'ebifo ebimu, naye fundikidde ngamba lino kkula lya Africa. Kati ate we libeera kkula lya Africa, Katonda n'alituwa nga ddungi bwe liti, abeeyagaliza ebyabwe tebajja dditwonoonako. Ekyo kyo tulina okukwataganyiza wamu, neera nga bwondaba olutalo terunaggwa, gakyali mabaga. Gakyali mabaga nga mwami John Katumba bw'agambye. Njagala okudda gy'oli kubanga ndaba olina akatabo k'okutte, The Untold Story of John Katumba. Oli ayinza okwebuuza nti kiki nkulabako, naye biki ebyo ebiri omwo bye tutamanyi ku John Katumba? John Katumba ayina emboozi gy'ayogerako mu katabo kano. Bwe njogera katabo kano mba njogera ku John Katumba. Akatabo ako ye John Katumba. Katumba nga tannafuuka Katumba oye. Ndowooza katandikira okuva eri emabega ni John Katumba yakula atya, wamaliriza okula ekirowoozo yakijjawa, then wamaliriza ofuna ekirowoozo yakola atya, Uganda efaanana etya. Mulimu kye tuyita ekifaananyi kya Uganda ku muvubuka nga nze avuddeyo okulaba nga akyusa eggwanga. Mu byonna byonna mujjukire Bayibuli etugamba nti Dawudi yali mwana muto naye ye yakyusa eggwanga. Kati mu katabo kano mulimu ebintu bingi, mulimu sitole ze twayitamu ng'omuntu tannamanya, poliisi mmeka ze bansibirangamu, mulimu sitole gye siteerabira gye njagala okunyumyako na wano. Mu biseera ebyo ebifo by'e Kalangala baali babiziba ebizinga, nga ate beetaaga ofune emikono gyayo. Tewaliyo yali amanyi ebiseera ebyo. Nenya ne bangamba eryato lijja ssaawa emu ery'akawungeezi ery'omububba, bakiyita mububba. Naye mu eyo process ng'eryato lizze ne tulinnya ligende otuuka eri nga kafyu tannakola ki? Tannakwata. Olwo nga bamaze omusikamu paka ku ssaawa nga 2 awo. Munnange nga tulinnya lyato. Tuuka makati nga abajaasi tebatugwako.
we batugwako nga abantu alankanya bagamba nesimbyewo tebabiwuliriza boogera Luswayiri nali ndumanyimu katono nga batuddawo nga badda kufe nga bakalirira embooko okaze John bakuba embooko nga batukalirira embooko nga we batuchunye ekiro kumpi Kiramba naye buki enkeera batunulira mu bintu bye batugyeko kati mu kusooka bali batubalirira ebintu bisatu twogere oba tuli batujju kyeki tutambuza ekiro ekyokubiri twogere lwaki tuvuba ebyennyanja nga babitugaana ulira ebintu byolimu gwe yeesimbyewo ng'omukulembeze lyali ekkubo lye nali nina okuyitiramu ekyokusatu twogere tulaga wa nera tuvaawa ani ali emabega waffe boko ne zituyitako bagenda okubira mwami Bukenya PRO owa election commission esimu yagikwata saawa 3 nga twafunye neze 11 ez'okumakya twogere naye mu kuyitaayita mu biwandiiko kwe kujja ne bampita nze nga n'essuubi lyampedde mudda bangamba mukulu Katumba mbagamba wangi sebo mukulu Katumba kyetwagala otubulireko kituufu bye tulabye oba nedda ne mbagamba bituufu bakanya kunnetondera wamma gwe Munnayuganda ali eyo obeera gwe basonyiwa tobasonyiwa kibuuzo nze nabasonyiwa kubanga Katonda yatugamba tusonyiwenga eyo yemu ku processes ze wayitamu mu kalulu ako byebimu ku ebyo nga tetunnatuuka kalulu anti wali already ng'onoonya mikono osobola okubeera wali onoonya mikono obeere nominated ng'ensi tennamanya kana akatabo kali ng'ensi tennamanya nze yali ani so eyemu ku stories zotasobola kwerabira mu katabo kano nnyo zenyinza okwogerako naye eyo yemu kuzo njagala awo wennyini nga tunabana kubanga tukavaako kubanga nkimanyi awo wali tonaba kubanga nga tetunaba kumanya okutwaliza wamu oba abamu nga tukumanyi abamu nga tebanaba kumanya naye akalulu kano kayitamu oti akatambula katya okutwaliza wamu akalulu kano kali munze nali nasookera kubanga ali mu ssomero naye tekyali kipya nnyo kubanga nali nzirayo gwakubiri otegeeza kintu wali oddayo gwakubiri ati nasooka nempitamu ogusooka ganoonya emikono nga tewali amanyi so campaign kyalinga omulundi ogwokubiri okuddamu okwetooloola eggwanga tebyali byangu byali bizibuzibu mwalaba nera nina injuries nyingi nnyo 5 injuries n'essaawa zakakati zenkyajjanjaba singa obadde ogira walirabye backbone yange mu lusika zino ze batusika fort potro yajjamu akantu bwe kati sikazimbe gumba lyewetamuko katono bwe riti spinal cord nera ndowooza okwata wano bwoti oba ogiwulira nkawulira ono lutalo nera kyemmanyi nkyakwatakwata mpolampola ndabe nga nfuluma eggwanga ngende bakatereza spinal cord si ya muzannyo okubanga ogirinako ekintu bwe kityo oteekwa okubanga wadde kati oyinza okuba okyali muto naye bw'ogenda okula kayinza okubaako mutawaana nja kukwata mpolampola ndabe nga kwegamba byonna mwalimu okutyoboola eddembe kyekyali kisinga omanyiza ekisinga okunuma kwe kwogera ku nsi yange ebintu ebibi naye ng'ate ge mazima agaliwo kinuma nnyo kinuma nti ng'oyogera bibi ate nga ge mazima agaliwo kati n'owulira nga wennyamira kubanga kati wentandika prosesi z'akalulu temwalimu yadde nakiraga nti demokrasi akyali mu nsi okakasa kale twebaza bamendinga etteeka
ne bagamba nti constitution omwana ow'emyaka 18 yesimbawo. Kati etteeka eryo lyali nti lyaliwo kulaga bulazi bo baali tebasuubira nti waliwo gwe bakoona ku mutwe azuukuke eyali yayagala edda. Kwega baali tebasuubira nti waliyo w'emyaka egyo ayinza okuvaayo neyesimbawo. Kati tebakoma ku ekyo ne bagamba nti waba yeesimbyewo tusobola okuteekawo ebintu weebiti ne weebiti ne weebiti ebimulemesa okubeera nominated. Kubanga omwana ow'emyaka 18 weebeera nga baali bapromotinga democracy, baali ndowooza kyekyo kye baali basinga okwagala. Naye ogenda okitunuulira omwana oyo bamugamba aleete emikono 10, which is good okwawula abatali serious n'abali serious. Ne batugamba ekyo kyokka ne wobeera mugagga wetya kirina engeri gyekikusikamu. Okwetoloola eggwanga districts baba bawagaza mmeka? Baba batwagaza 89 n'emikono 10 mu buli district. Abakuwagira abalina endagamuntu abalonzi ate nga si ggwe asalawo oba balonzi oba tebali. Kati ate oli mujjukira nga twakatandika ne wabaawo aleeta miliyoni 5 kiba kitegeeza emiliyoni 5 tebali kubabo. Enkiraba ye already babe abaleese yesewo. Kati eyo process yatuyigiriza nze nga nze omuntu nalaba nti democracy bamulinnyako naye kyali kituufu twali 9 n'endabika mu 11. Tokoma ku ekyo ne bagamba nti mukulu Katumba oba omuntu yenna sasula miliyoni 2 n'ogapambaana. Omwana eyakava ku ssomero myaka 18 awo 20 mugumu 20 mujijo ndowooza nabalaga nti agali ewamu ge galuma ennyama olwo luba Luganda. Nera ekyo kijja tulaga nti Uganda tetwebaka tukozesa agali ewamu tulume ennyama. Soko mbulire mu kalulu wako ebiseera ebisinga nakulabanga nyinza okuba saali ku trail yo naye at least amawulire gaali galaga ng'okyali awo olina okutambula Uganda yonna campaigning district ku district oteekeko betuyita ba polling agent ku buli polling station abantu abakuuma akalulu naye ate nga bakakuumira mu kutya kubanga wabeerangawo emmundu. Kwegamba mpulira nswala n'okwogera ebintu ng'ebyo eby'eggwanga binuma. Eggwanga lyange ndaba nga balizza wansi. Uganda is better than that. Kano oba onzikiriza nkayiseewo. Tewali tabu. Eyisaawo sikamanyi naye osobola okayisaawo. Akaatu kano bannange Uganda tulina abaana abasomya amafuta kirungi. Tusobola okwewola ssente ezitwala abakulembeze ebweru n'okweyagala n'okulyaki ba member of parliament ne tubawo empitirivu. Kyogamba tetulina ssente zisobola kwesimira amafuta n'abaana abasomye abafe tuli balema. Ebyo bannange bye binuma n'engamba lwaki. Kwega baali badde tebaleeta bakugu kuva bweru abafa abawano bandibadde babikola. Ke twali tubadde nti tutandika omukugu ayigiriza abaffe sikwata 70% omutemwa gonna ogukwase omuntu gw'otamanyi. Kinuma. Bw'oyogera ku ebyo ebyamafuta bangi si bamativu ne sharing gye tulina already. Bw'owulira 15-30 abalala nga be batwala ekinene olabira ddala nga waliwo kinene kye twetaaga okwongera okumanya. Omanyi ebintu bino obeera nga ebbanga liyiseewo nga bakusomera busomezi ti mukulu gundi kino kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti tokira kati simanyi noonya n'engeri gye ntandikamu kubanga bye bimu ku byenjagala ntandikireko. Amafuta gano ogalaba byayagala otandikireko ng'okoze eki. Amafuta gano ogalaba galimu ebintu bibiri gabeera omukisa oba ne gafuuka ekikolimo. Kati wootegendereza gayinza okufuukira ekikolimo.
we weegendereza gakufuukira omukisa nze ndaba nti ekyo ekiriwa tekikusanyusa ekyo. Njagadde wali eri mu kalulu kubanga kyembadde nkuleetera luli eri n'ogamba kosooka okayiseewaako nakulabanga ng'onoonya akalulu naye nga kumpi buli disitulikiti gy'ogendamu nga ndaba poliisi ekufulumya ekugamba gifulume nga nkulabe ekutwala misinde. Simanyi kino kyajjawo kitya oba enteekateekayo yetaali nnuŋŋamu okusobola okulaba nga buli disitulikiti gye wagendangamu ffe amawulire twazannyanga Katumba bwe yatuuse Jjinja baamugambye gifulume, Katumba bwe yatuuse egindi baamugambye gifulume. Kiki ekyali awo? Byebyo bye ŋŋamba nti oluusi mma njagala obyogerako nga mpulira binswaza buswaza biswaza ggwanga lyange. Democracy wabeera nga kituufu mu ggwanga lyaffe mwali omuntu azze okuba kampeni siina emundu ze nnina be baazimba nayina emundu oba 24 kubanga buli musirikale bamuwa emundu 22 naye ezo emundu be baazimba sayina mundu ndala nga zikuuma bo jjukira komandi be bazigaba ani alonda agaba komandi chief in command oba gwe bayita commander in chief kwegamba ogenda okubitunulamu nera nga twali tusibiddwa naye ate ne mu ekyo baasigana ne batutugga kati omanyi omuzungu bagamba he is running for presidency mu Luganda Oluganda we lwawukanamuuko tiyeesimbyewo yegwanyiza ntebe ya bukulembeze naye bali bagamba adduka ku lwa bukulembeze running for presidency. So ku lw'okwewala okutulugunyizibwa ate nga njagala okwogerako n'abantu nakozesanga ebintu bibiri. Ekisooka kudduka kubanga balaba naawe bano bakaddiye emisinde bagatta migatte weesiga misinde embiro zange kubanga olaba abasajja bano buli we bakujjanga ne nga olaba mwaka akavuyaako oli ayisaawo kyayagala okutuusaako bwe buvune bwe nalina mu mubiri kati bwe ndi okulaba nga nkola ki ntreatinga bungi kubanga bingi nnyo ebyankolebwa kati ng'okwewala akavuyaako okola ebintu bibiri duka obasinga emisinde motoka yeekusanga gy'ogenda bakusange ng'oli munda kizibu okujjamu oba tuula wansi paka emmotoka yo weebeera okumpi nti oluusi tuka oyingira buki buyingizi. Ye yali tactic eyo gye walina kwamu bakulabanga otuuse wansi otudde wansi nga bagamba John Katumba naye atandise kola bya retired Kanokiza Besigye bye yakolanga okutuula mu bajjanga ne bakwata omuntu najja taata wange Lukwago wamuwulira nga alina endulu gye yakaaba eyo bakwata muno mu bubedobedo oba bwe bubedo muno takwata mpale akwata nnyama kati akageri kenali nga akatono n'akwata ennyama kumpi n'obubirizi n'abukwatiramu ogenda owulira nga kikususseeko nkubuulira ekituufu ogenda okuwulira nga embeera etabuse ate ng'ekikusinga okaabya ennaku n'amaziga omuntu oyo aba tayambadde uniform ng'ali muleeya naye ng'akuumwa bambadde uniform olumugambako orders from above. Bannange mpulira nga okubyogerako biswaza eggwanga lyange sure nze mpulira nga biswaza eggwanga lyange buli lw'obyogera ng'olaba buli wenzijjukira process gye twayitamu tukanogamba oba singa akalulu tebakategekerawo ne tumanya nti tuli mu nsi ya nakyemalira. Naye ku lulwo bw'oba okolamu assessment olabanga wasobola okutuuka at least ku bantu abasinga oba tugambe kumpi tolina bantu be watuuka bye wasobera kwogera nabo okubanga obaguzza endowoozaayo okusinziira ku byaliwo ebyo okusinziira ku byaliwo district okugiyingiramu lwabanga lutalo kwegamba ng'okuba kampeni uva ku zino ezaalinga wano okumpi mwalingamu ezimu ng'otuuka kankuwa example olaba we twali wano mu kibuga mu Kibuye ondaba mpita mu basirikale nti
awo waliwo olutalo terwatandikira. Twali tugambye nti leero tuli ba mu Kampala. Nga Kampala olina okugitalaga. Oyogereko n'abeenu, oyogereko n'abeeri, oyogereko n'abeenu, oyogereko n'abeeri, oyogere omanye obugazi bwa Kampala. Natandikira wano wansi wano Natete. Red top bagiwa. Obeera musajja ng'oyimiridde naye nga naawe be bakuleetedde obalaba emboozi gye baali banyumizaako eya red top. Gibuuze bannamawulire bajja gikunyumiza. Kati ne tuvaawo. Nabo namanya nti newankubadde bali red top emisinde bagatta bugasi. Oba okiraba? Era walabanga emisindo gya batwala. Ne mbajjayo. We mbajjayo ne ntuuka e Nalukolongo. Bagenda otuukawo ng'ab'e Nalukolongo mmaze okwogerako nabo. Ne baddamu. Kati olwo nze gw'olaba ntambula bwe nti bantaddeko patrol 2 maaso 2 mabega ne mu bbalibbali muno. Ndi wakati. Bagezezzaako okunkwata ogusooka bigaanyi. Bazzeeko ogwokubiri nera watulaba nga nwana bulwanyi bwenti paka we nayingira mu mmotoka. Kati nali ekamuli nyingira lwenva ejjinja olwo nga tuvudde ku radio station biki byonna bye walaba. Otuuke Kamuli tugeze banindira kilomita ngezi bakwana dduka okuva ejjinja kilomita ngezi 2. Kati ogenda otuukawo nga bayiyeewo ebimotoka maje natuukawo n'okuseka n'enseka. Nga weewuunya gwe basimbidde ebintu ebyo. Bulabe kiboolina. Investment yali y'amaanyi nnyo. Lwakubanga footage oyo nali njagala mutwala mu parliament mubalageko naye kyanaku nnyo nti abasajja bano bajja ne bakola ki ne babitwala. Ewamu nga ntuuka n'okuseka ne mbasekerera. Sure nga investment y'amaanyi. Kiringa okulaba omuntu naye omanye Oluganda lugamba musajja mumpi mitala wa migga. Okanyomera osanga bali ku musajja mumpi obanga bali ku lugero olugamba ekijja omanyi. Omanyi waliwo bingi kituufu, waliwo bingi bye twebuuza lwaki ddala John Katumba alemesebwa okubanga atalaga eggwanga. Lwaki buli gy'agenda akugirwa. Abamu nga beebuuza nga bagamba oba alina omunene ali emabega gavumenti gwetidde y'ensonga lwaki kiri bwe kityo. Katumba y'omusajja ali nnomu. Yalaba nti weetaaga solution. Singa omanyi engeri gye njagalamu ensi yange. Nze buli wendaba omunnayuganda ng'akaaba ku lw'ensi ye ndaba nga kituzza nnyo emabega. Ensi zino ze mulaba zikulaakulanye tebabeera na political threat, baba na global threat. We are lucky. We are the pearl of Africa. We have everything. Blessed with the resources. Tekinneetaagisa kuba na munene mabega wange. N'omuziba akikola ki? Akiraba. Ti Uganda yeetaaga enkyukakyuka, yeetaaga emirembe, yeetaaga essanyu, yeetaaga happiness. Okiraba. Saawa zino osanga omuvubuka nganze ate kati essira ngenda ddisa nnyo ku bavubuka kubanga mu process yonna nalaba nti omuvubuka akwatiddwa akandooya. Ate nga wetunuulira Bayibuli ekitono kye ngimanyiiko Katonda ng'oggyeko abasajja nga ba Ibrahim abasinga yakozesanga bavubuka. Waliwo n'oluyimba lwe twayimbanga nnyo mbuto. Simanyi oba nsobola okuyimbiramu naawe olumanyi. Twayimbanga we are the men of Uganda are marching along path of education, singing and dancing with joy
together, uniting for the better Uganda. We are the pillars of tomorrow's Uganda. Buli wenkayimba, we are the pillars of tomorrow's Uganda. When you destroy ife Uganda obuugi, omanyi we nakulanga bazadde abankuza oluusi banyiigirangamu ensonga ezimu, naye n'ekigambo kye nakozesanga nera mbasaba bansonyiwe, sooza n'ennyanika mu ttaka. Abamu abazadde kyabanyiizangamu. Wakibagambanga abazadde? Kankuwa example nga omuzadde eyali aŋŋamba ngende nkole course, technical course, naye ng'ate ebipapula byange beetaaga bya senior 6 saagala babibuusebuuse ng'ebyabamu. Namugamba muzeeyo nansonyiwa, sooza n'ennyanika mu ttaka. Singa nali njagala technical nalikombye namu senior, nalitandikidde mu P7 nga kisoboka okulaba nga ndokola ku budde, naye akagere kesitayoza n'ennyanika mu ttaka nakyo kiba kitegeeza nti nalina okusoma male. Neera ne we natuuka mu senior 6 nga nkugamba sooza n'ennyanika mu ttaka, nina okugenda ku university. Nenkola ng'omu wondaba. Neera abavubuka bannange simanyi ngeri gye njja batuusaako katabo kano, naye nali agadde bakafuneko kopi. Abamu tebaagala bayinza kasangawa kubanga nze nkalaba okalina, naye omuvubuka yenna bw'aba akeetaaze ayinza kasangawa okwongera okusoma. Tugambe nti kali inspiration oli bw'aba akasomye amateeka agamu nti kyolaba wano environment yekweteolodde si ye destiny yo. Ntera mu katabo kano mulimu we nayogerako neŋŋamba olaba ennyonyi eyo gy'olaba, waliwo omusajja omu eyatuula n'agamba njagala mbeere nga ntudde naye nga ntambulira mu bbanga. Gwe yasooka n'akigambako ndowooza yagamba onaagudde eddalu. Kati tetukoma na kutambula naye n'emmotoka tuzitambulizaayo. Neera waliwo akatabo akalala ke njagala okuwandiika bakayita life is a choice. Obulamu kusalawo okwo is a choice. Gwasalawo n'ogamba mbeere kino mbeere kiri. Bino byolaba wolowooleza wano ku nnyindo, bino byolaba wano okoma wano kutegeerera wano, naye nga olaba John Speak bwe yajja ne exploring, naawe we exploring ko beyond. Lowooza beyond ennyindo yo tojja kwejjusa. Neera ngenda kaleeta ndowooza n'abagenda okufunako kopi eziddako nga zino ziweddewo bagenda kulaba kigenda beeramu. Brief description of life is a choice. Kano olwedde akamaze okufuluma akeetaaga ayinza kasangawa? Ngenda kateeka mu bookshops. Saawa zino tekannatuukayo, bakagulira ku auction. Manyi situation eno yandikira amabanja amayitirivu sinzira kunze, naye nkatunda mpolampola nga wensasula amabanja. Waaw, nkimanyi amabanja gabeera bangi mwabagenda mu byobufuzi n'abamu tubawulira bagenda gwate wali kuba president, naye tuwulira n'abagenda ku bw'obubaka bwa parliament nti ayinza okumalako emyaka 5 ng'asasula mabanja okutwala. Ne lwaki kiri bwe kityo? Kubanga nze nalisuubidde nti bino ebintu bukulembeze, oli yandisuubidde nti ate sente, wakati bangi bagamba nti ebyobufuzi bifuuse monetary, nti sente eyiika mu kigambo ky'ebyobufuzi. Ekintu ekiriwo saawa zino kankuwe perspective eya John Katumba. Sina John Katumba tudde ku district. District emu eyinza obeeramu ne polling station ezisukka mu 3. Polling stations ezo ezisukka mu 3 olina oteekako abantu babiri.
buli polling station kati buli polling station eyo gy'otaddeko abantu babiri yeah? Omuntu yenna ng'okuggyako wa incumbent naye owa opposition ate nga nabo ennaku zino bayingiramu embeera incumbent ayinza okuba opposition era incumbent nkugamba incumbent aba n'obukugu bungi nnyo ne waba opposition bayingiramu embeera so kati gwe ogenda okumaliriza process ng'omuntu ariskinze kubanga kiri ku riskinga bulamu ogenda okukubimira wali akalulu wali kakuuma nga riskinze obulamu akusabye wakati w'emitwalo emeka oba ogwo oba egi kisinziira ku buzito bwa polling station wagenda oyimirira emboka ezinamuyitako bannamagye abanamwesimbako babiki okiraba okusobola okutuusaako DR form process gye muyitamu awo kulira ezimu tezituuka kati ekyo ne kivaawo olina okunoza kyetuyita okuba n'onoza olina okunoza mu district at least mu buli koona oli wakyuka bw'ati alabe ekifaananyi kyo kimujjukize kyekipande ekyo olina okuba n'onoza w'omaliriza okunoza tokoma ku ekyo mu eyo process olina okutambulamu oli wano waliwo abaana ssente si baana waliwo abantu ssente bazireetera mu bisawo beweesimbye nabo bo ssente zijjira mu bisawo ovudde ku ekyo waliwo radio TV kwegamba okunoza obunoza district yemu oli oyinza n'omusanga nagamba biliyoni katono nnyo y'ensonga lwaki tuwulira nti ssente ezigenda mu byobufuzi nnyingi nnyo ddala ate kati baddira ne bakijja ku service delivery ne bakizza mu politics kati bano abannayuganda bo balowooza ssente ezo oli zamutadde mutazaagala gega amateeka ag'embwa ge mulaba ge bayisaawo inaayisaawo etteeka n'ogamba babadde bazibe oba nga tebalaba kubanga ajjayo ze yakola ki byonna binnyonnyolanga nnyo abannayuganda nga tuli mu campaign so kati mu mbeera ng'eyo naye nze abannayuganda bankwatizaako newankubadde neera baatuuka ekiseera nabo ne baabika awo neesigala ng'ate olina okwerabirira nina okwekwatiza ng'omusajja so okutwaliza wamu akalulu katambula bwe katyo naye nze kyenkomekereza ngamba ti newankubadde twasibibwa emikono newankubadde twasibibwa emimwa newankubadde twasibibwa amagulu kalulu tekali kamazima na bwenkanya oli ayinza okubuuza n'agamba nti kikyoliko kati oluvannyuma lw'akalulu ako mwami Katumba oluvannyuma lw'akalulu kano neddayo nenzira mu bulamu bwange obwa bulijjo lwakubanga obulamu bwendimu bwantiisa kwekweka wano nawali obalaba bajja ewange ne bamenya ne batwala bye baagala kwagamba ndi mu mbeera ya bunkenke abasirikale abatambadde yunifoomu bajja oba oli awo nga we mutudde wano oli najja nayimirira awo n'agamba mulabye n'agamba kale n'avaawo n'atambula just ekigambo mulabye tambulirako naye lwaki kiriwo ekityo gw'osuubira lwaki John Katumba threat eri gavumenti eno simanyi kwega oli wa bulabe sijja kwogera bye sitamanyi naye nze kyemmanyi nti kye nali njagala neera kye sitajja kuwummuza ye Uganda eyakanga ettaala nga oyogera ku Pearl of Africa ne maama ow'omukyala agamba kituufu lino kkula lya Africa
nga mama w'omukyala atunuulira n'agamba kituufu ensonga lwaki tetunnafuna lino ekkubo nti sente tewakola ki tewali. Sigamba nti ono ye yalya sente zaffe ezaali n'ekkubo oba okiraba. Sigamba nti maama je aveeyo. Recently nabadde ninako wendi abakyala ba Nuupu ne bajja nga baŋŋamba mukulembeze abaana baffe be mwasiba bagamba gwe ate kati balina ewalala eyo genda. Abaana baffe be baasiba kubanga nze nava ku kubeera presidential candidate nze nafuuka Munna-Uganda alumirirwa. Engamba nange nja kwogerako ne bekikola ki ekikwatako neera nabaddeko ne YGG ne mugamba n'abantu bonna naye ndowooza kyemanyi Fande Kavuma bambi mwegategatte ne banno be mwemanyi mulabe nga abaana ba Nuupu mubata si kibi soogedde bubi mu mutima mubi kubanga gw'okwata ono naye famire ye manyi Bayibuli etugamba kyokola yagala munno nga we weeyagala. Mwagale yagala munno nga we weeyagala. Kyotayagala bakole mwana wo tokyagaliza mwana waani wa munno. Ako nako mpisizaawo. Wow. Ogambye nti okuva lwava mu kalulu wadda munno mu life naye nadda mu kwekweka hide and seek. Bada Uganda ekituufu kiri nti nadda mu bulamu obw'obunkenke. So kati Bayibuli etugamba tube bagezigezi ng'obwana bw'emisota. So kati naddamu hide and seek kwekweka. Oluvannyuma lw'akalulu obulamu bwange mbwagala sazza musango okwesimbawo kye nali njagala ye Uganda ey'ettaala. Nera ekyo nsiba nkibagamba sazza musango kwesimbawo kye nayagala Uganda ekulaakulane. Ndowooza ntambudde eggwanga lyonna ngambawo ebirowoozo byange n'obululu bwe mwampa mwalaba nti sisaana zero. Mmanyi baatuwa bubu mwalaba nti sisaana zero naye mwalaba nti ebirowoozo bye nabawa kubanga nze sina gwe navumirira. Wakiraba mukama nakulaba sina gwe navumirira. Wanoonya kalulu nanoonya kalulu nga njogera ebyo sinanjogera nga tuteeseza wamu. Manyi oba nga onaagonjoola ekizibu muteeseza wamu. Nera nojjukira wane waliwo ekyatrending oli eyali ayagamba nti eyali azze okuŋŋamba nti mu kifo kyaffe tetulinayo malwaliro. Musajja wattu aba yakoogera tetulina malwa ne bamutwala omusinde ate nga nina omugoba tulabe nga bafuna amalwaliro. So kati ensonga ngeza ate tekikomye. Nina options bbiri. Bwe tuba nga twajja tukwatagane tulabe nga tukyusa eggwanga ne wabendawo embeera gye tutakkiriziganya nayo. Muyina emmundu muyina buli kimu balina buli kimu. Naye ekyo tekitugaana ate kulaba nga tuyamba Abannayuganda. Kyekiseera tukole politics adde ki kyekiseera tukole. Nera nze ngenda babeerako mwaŋŋamba nti mwampa obululu bwe mwampa kubanga n'Abannayuganda nabo bakimanyisi bwe bampa naye mwampa obululu bwe mwampa mwe ne mulaba nti obwo bwe bubasaanidde bwe mwewa bo bwe balaba. Sikitegedde bulungi bwe njogerayo sigitegedde. Baakuwa obululu bwe balaba nti bwe bunsaana gwe wamanya si bantu gwe wamanya bye basomanga gye byava. Nali manyi mmwe muli in position okumanya. Naffe bennyini National Talent Center twabeeranga awo ku ssaawa ziizo. Ekisooka abamuffe baatugamba leeti baatugamba ku ssaawa oba zaalinga 12 ez'olweggulo ne batugamba nti toyingira nga tebakebedde COVID-19. Ate COVID-19 gw'okebeddwa alina okubeera oba baatugamba 24 hours
wakakebero ekitegeeza lunaku lumu kyokka batugambye nga biseera bya kalulu naawe okimanyi abasinga baali tebakoze kati abaabwe babagamba in advance kyesitamanyi nti oba nabo bazigira kati nze abange batono nnyo abagendayo nera ndowooza nebaza mwami Kasuku be bamu ku bagendayo ono presenter yagendawo sebo yayiwawo omubiri muvubuka yabeererawo gwe yayiwawo naye naffe twabeera olaba nammwe abannamawulire mwagambanga byetusomere tumanyire biva naye tusuubira okitegeera tetumanyi gwe ng'olinda kimu omanye engeneratinga y'akalulu aka abamu tetugitegeera tumanyi bye basindisa okuva oba Kampala nga bakozesa mukutu ki bakozesa mukutu ki internet bali bazijjako internet yali evuddeko nga message naye kale byonna tukkirize tubitwale eri naye kano mukateeke mu bwongo constitution etugamba nti president yalonda akulira akakiiko k'ebiki k'ebyokulonda ye ssemateeka so nera mu bimu ku bye twagala okyusa ssemateeka eno yeetaaga kugireviewinga president must president shall president must president shall president must president shall awo olabanga obuyinza bungi equality enaavaawa gwe yinza akulonda ssebo ofuna omulimu ekitegeeza gwe mukama wange nze mukama wo naye ate gwe alina okuntegekera akalulu mpitemu so nkusuule nkuyise ejjukira gwe oba olagira nze alagira ffe boolaba twabeeranga mu konvoyi ng'egenda bweti twali eyasinga kunuma nga twali mu konvoyi nga tugenda konvoyi y'omukulu nejja neyimiriranga wali since oliyo commander in chief ne bangamba commander in chief azze yimirira twayimirira okumala eddakiika eziwerako naye nga abasajja bazze wali bagenze kugira kwetaawuluza nga tugirinda ssebejje si kulimba twali ku Kiruhura road luno Kaguta road eyo Kaguta andi ge mateeka gali mu ssemateeka nemba gamba basebo yinze uli presidential candidate saawa zino bangambirawo sebo oli ye commander in saawa zino newagamba bakusibe ffe bennyini abakukuuma ffe abasooka okuliga emigo commander in chief so kati ate ng'ebiseera ebimu mba ndi mu west ne twesisinkana ne tukola idinga naye osooka newezaabanga nkalu osooka kuyimirira n'ayitawo ge mateeka bye mwagala okyusa naye ebyo byonna mubikole nga mulivisinga 1981 abakawandiika kimanyi mwakozaamu naye origino nagisomako revising in 1981 mwami Katumba nga tugenda mu maaso kubanga awo tubadde twagala okutunuulira life ye etambula etya ogambye bw'ava mu kalulu oli mu life ya bunkenke life ya kwekweka okutwaliza wamu tolina kyokola kati wekweka bwekwesi kati ate okola eki obeerawo otya kubeerawo tunda katabu how do you survive tunda katabu kange lwebiganye nga mbeerawo nga nsula Katonda wayamba ennaku zino mbadde nkulaba nnyo mu bintu bya music ebyo nga bangi in fact bakulabira eyo nti obeerayo nnyo oba wafuuka defender waabwe tetumanyi kigenda maaso music industry bannange nnaku ennuma music industry bagikuba yonna yayonooneka kati bafuuka basabirizi serebwe yalinga ayimba oluyimba lwe n'avimba president kati yabagambye mugende digital internet yejo bakole abayimbi temufaayo ndeeta solution ndi mufumbiro nfumba ndi mufumbiro nfumba digital mutukulidde ndi mufumbiro nfumba nera we mubange litali lyawala mugenda kulaba nga temukyegomba saagala babakozesa amaana bannuma bagenda eggulu bambi olwo bayagayaga tebakyakuba bivulu
tebakyalina ke balina busajja bwattu bwevuma n'okwevuma lwaki bwayingira mu kuyimba nga wabaawo omugezi abusitula abutwala n'oli eyabakuba embooko simunenya kubanga yasooka n'abawo miliyoni ameka buli bali abana 10 mu something n'abagamba kamba tere emmotoka nje bateremu amafuta ontegera bulungi mbawe emitwalo emeka buli omu yayomba nebayomba n'agamba kale n'abazza wali n'abagamba emirembe wegigana nga bakozesa ki kiboko kyanuma nnyo totya ku bayimbi n'okuba naye ate tumunenya baali baganye nga batandise kwekalakaasa nera nze nabagamba abayimbi nti ensonga eyo ebintu byangu nnyo ndeeta digital solution egenda okuyamba abayimbi namaze nogidrawinga namaze nogisketchinga bulungi hawo omuyimbi wagenda ofunamu naye nga even tekinabaawo during quarantine awo twali tukyogeddemuuko ne Nubianili naye n'agamba kiyinza otukolera twali tukyogeddemuuko ne Nubianili naye lwakubanga bamusiba nze sigamba nti nina gyengwa nze ndi independent njagaliriza abannayuganda biki wonna ewali ekirungi nga kiyamba abannayuganda nti bakola ki so kati ngenda kuddamu ntuuleko n'abamu ndabe nga batandika tulina engeri gye tugenda okukozesa digito eno tutandika okufuna mu nnyimba zino so oli mu kufuba kulaba nga abayimbi ayiti omutegera bulungi bino byempulira byeyogera sketch biki ayiti sibitegeera nnyo naye at least ng'omukulembeze ninamu ak'obukulembeze ayiti ak'obukulembeze neera nange mwennyini nina application yange ogijjukira bagiyita Rexa ekyaliwo so bintu ng'ebyo tujja kwasaganya mpola mpola yensonga lwaki ngambye tujja kudduka naye nammwe mumanyi nti embeera ituuka ekiseera neetereera naye nze mbadde mmanyi ekinyuma kwe kubanga olya nange ndya n'oli alya naye gwe oyagala ng'olya wekka ontegeera bulungi ate banno bafuula abasabirizi si kirungi ekyo tewanyuma lyanga n'oli wakola ki bizinensi z'abantu muziwe abayimbi bannuma bannange babakuba embooko ate naye kyonna kiraga nti they are crippling the youth lino ddoboozi abavubuka muve mu bino bye tubaddemu ebyokujasiti okusakanya katumba oye nedda kino kyekiseera tusituke ng'abavubuka tukyuse eggwanga akayimba ke twayimba nga tuli mu primary secondary katugamba we are the pillars of tomorrow's Uganda fe empagi za Uganda ekola ki ejja sine eyencha kati tekyatuuka kubanga webeera nga eyencha gwe kati sokolabe emyaka 35 eyencha enaatuuka ddi kati singa walina 2 netaka 35 ate oba okyali muvubuka tugamba kino kyekiseera the time is now. Katumba njagala kutwalako ku current issues ebiriwo mu ggwanga siyinza kwogera ku history yekka ebyaliwo naye embeera nga bwetambula mu ggwanga iyo gwe nga presidential candidate eyesimbawo simanyi kikyo yinza kwogera ku mbeera wabaddewo embeera bangi abatugenzeeko Sabasumba yatugendako omuwulira Sabasumba Kizito ate juzi wano twalabye Sabasajja naye nga agenze ku mazaalibwa gwe bannayuganda bangi nabo tebakirabye bulungi era bingi bannayuganda beboogedde social media eyo yajjula nga boogera ebigambo bingi simanyi kikyo yinza kwogera ku current issues ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda abamu nga balinga abagamba nti obutwa bulayika nga obuyitiridde mu ggwanga lyattu abamu kye bagamba nti tebiriyo ebyo. Ekisooka nze sitera kwogera samwa yensonga lwaki munansonyi abalaba ku social media accounts zange nze asembayo okupostinga no commentinga
munansonyiwa obutakyanguyira sitera kwagala kuleeta byambumbu si birungi nera ndaba okupostinga ku Archbishop omugenzi Dr. Kizito Lwanga namala kutuukayo nindaba nera mwandaba nga ndinda mugongo nintuukayo mu buntu nindaba kati kyanaku nnyo omwami oyo mujjukira nnyo ng'alwanirira eddembe lyaffe okumanya yali ayagala emirembe by the way twali tufaanaganyako ekintu kye kimu twali ffenna twagala emirembe nera ndi musajja ayagala nnyo emirembe neera kye nasooka okuwulira lwe bankwata Fort Portal munnamawulire yajja n'ambuuza n'aŋŋamba Archbishop the late now Kizito Lwanga yagambye nti okulonda bakwongezeeyo kye namuddamu nti weebeera ng'embeera ejja bba teringa bweti beetegereze kye yayogedde webeera embeera tebeeringa bweti bweri kubanga yali ya kutta yali ya bunkenke ebiseera ebyo kutta si bunkenke kutta beetegereze neera ndowooza mu mbeera ng'eyo saayogera bingi kubanga nali sikimanyiiko nnyo naye abadde kyemwagalako nti abadde eddoboozi abadde mukulembeze mu kiti kye ng'awa eddoboozi ne liwulikika kinnuma nnyo neera kyeŋŋamba ayi Mukama Katonda ow'ekisa gw'alonda abakulembeze gwe yatuwa kabaka waffe muyambe omuyise mu ekyo kyayitamu neera musabira Katonda amuyambe kubanga ye yamutuwa sifa abaalonda by the way muve ku bino ebyaffe titulonda ono oli ne yeeteekawo kubanga alina kino Katonda ye yamutukola ki neera kyemmanyi Katonda ajja mutuyambira ajja munnula Katonda ayamba abalala amuyambe neera ye ssaala yange gye musabira Ssaabasajja Kabaka Katonda atuyambe manyi mu Buganda nze neddira nkima tubeera bajjajja naye kinnuma nnyo neera kinnumira ddala ekya Kabaka kinsuuza seebase ensonga lwaki nange ndi mu n'ogamba olaba ewa Kabaka kiri kityo naye ate wange Katumba atalina na musirikale musabire neera musabidde neera nkyamusabira naye ekirala nti abavubuka bangi nnyo ssaawa zino tebakyalina mirimu ekintu ekyo kikulu nnyo ekifo ky'okulyetingawo emirimu ate twagala kufuuka balema muvubuka ali eyo kuba obuvubuka si butakola ki si buteesobola okuba omuvubuka si buteesobola luliba olwo kola nga osaba kweyanza mwami Katumba kayinza okuba nga ke kanaasembayo nnaku olwaleero manyi twali mu kampeyini yawo Katumba wali nnyo ku social media nga bakuteekako abawala zijjukira interview gye nakolako naawe n'ogamba nze ndi single naye searching simanyi kikyogamba kati olaba nze nzirukira bulamu bwange bulamu bwa muwala waani bwenja okuteeka mu matiganga buno oddusa bulamu bwo kuwonya bulamu bwange muwala waani gwenja oteeka mu matigga ekiseera ekituufu we kiriba kituuse nabagambye nja kujja eggwanga ndi mu balage kale basibule bannayuganda abo batulaba bannayuganda bannange mbasibula mbagamba nti
newankubadde kye twalonda si kye twafuna. Ekyo tekitumalaamu ssuubi, tusigale nga tukola, tusigale nga tusaba, tusigale nga tugenda maaso. Ebyobufuzi byatuuka ne bituukako we bikoma. Tusigale nga twezimba kati okulaba nga tukwataganyizza wamu. Nga bulijjo mbagamba tukwataganyizza wamu tukyuse eggwanga. Ekirala kino kiri eri abavubuka. Bavubuka bannange tetugwamu ssuubi. Nze Katumba okujja okubeerayo ne mbalaga nti tusobola. Temundekerera, tusobola, kisoboka. Kyenjagala obagamba kisoboka okuba omuvubuka si buteesobola. Newankubadde embeera gye baatuteerawo etufuula abavubuka okuba nga tetwesobola, okuba nga tewali mirimu n'ebizibu ebiralalala. Naye ndikwatagana mpola ndabe nga nabyo tubifunira solution on a presidential level. Kiba kitegeeza kya eggwanga lyonna. Tulabe nga tubifunira solution. Kyemmanyi mu bbanga eritali lyawala Uganda egenda fuuka ettaala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Let us keep the candle burning. Struggle continues. Weewaawo tweyanzege mwami John Katumba okutuwa akadde ne tujja ne tubanga twogeraganya olunaku olwaleero. Oli wa mukisa. Oli wa mukisa. Lwaki? Kubanga ozze n'ompita n'enzija. Kubanga ebiseera ebisinga kujjako nga wali ompaddeko interview before. Naye ennaku zino omanyi tomanya waayitira. Engombo yaffe ekyaliwo Katumba oye. Katumba oye. Tulina amaanyi era tugamba Katumba oye, abavubuka Katumba oye, tubeere strong. Weewaawo tuddingana omulundi omulala mubeere bulungi mweraba.